naye kati pastor Bugembe na yakule tosobola you can't give such people such poor work. People pay their money and they expect you to do a better product. When we need an experience, not a production. Nebo tukubire nyimba nga bweziri ku flash ne ku YouTube. No way. Which message? Who cares? Abantu balina okutandika okulowooza nga abamawulire. Who, what, when, where, so what, and who cares? Webyo bino okufuga principles zo kitegeera. So oyina omuntu otulaga ekipya bw'oba gwe Bugembe njagala okulaba ekipya. Sandra Subi wajja wabasobola okuba shobwete n'owulira nga kyekyo naye ate gwe kitegeera. Naye kati sheri awo basamize bakasuka ssente. Sente nenebeera sente yabadde n'omulamwa ayagala kuzimba church. Yadde n'omulala ayagala kuzimba church. Basically pastor yabadde ku luseke. Yabadde ku church yani etuyamba ki? Church egenda kubeera ng'ekunyanganya abantu. Who cares? Bw'erabika omuntu afudde nga tagenze mu church. Oba walirabika omuntu afudde nga asabidde bweru. Okay. Kati twalabye ne pastor Bugingo ng'avuddeyo ng'amwataka lwaki yasobodde okubeera ng'aleeta abasamize ku Bugingo bw'atyo. Bugingo yo olumu agenda n'alowooza nti oba akola mu ggulu naye kati Bugingo takola mu ggulu. Kati Bugingo ate si muganda wa Yesu. Okitegeera. Kati bw'ovaayo n'otandika okunenya banno ku bye bakola. Oyo omukazi oyo omusamizaani Mama Fina agenda sooka abantu bangi mu ggulu. Okay? Religion is all about good deeds, okay? Religion is not bickering, talking too much, shouting, causing trends. The things are going wrong. We are in an age of people who want. Why would the church want to trend for heaven's sake? Why? Nze njagala nnyo Pastor Bugingo. Mwagala nnyo by the way. Sometimes he speaks the truth. Naye bwe bikwata ku bya Katonda ebyo by'oku. I don't conquer with him. Bugembe kugenda n'afukamira Mama Fina. Anti mulekeraawo kujajinga abantu. Nsobola okubuuza. Olwereere Katonda yatonda ani? Yatonda Adamu ne Eva. Adamu ne Eva ne bazaala Kayini n'Aberi. Kayini n'atta Aberi ne wasigala Kayini. Bayibuli yemu negamba Kayini n'agenda akola eggwanga eddene. Yazaala mwani ng'ate waliwo nnyina yekka. Okitegeera? Naye nga kirungi okwebaka ku muganda oba ku nnyoko. There is a possibility whether either Kayini yebaka ku nnyina oba ku muganda we. Okitegeera? So we need to be proper. Ebintu bye tutategeera tubireke. Even me might be wrong. Okitegeera? So a deen is dogma. Tukiyita dogma. You accept what is there. Don't stress yourself with things you don't know. You are judging Mama Fina. The woman is feeding destitutes. He has changed the lives. He has started the businesses for people. You know, he has touched souls. He has contributed to churches more than the religious ones. The same Barokore, judging the non-believers, can't even support their own Barokore. Tulimus share Sandra Subi. Ndabye bavubuka wali bavuka babulijjo bawagira bazze kuwagira amba kutina chupa za bia bawagira. Of course ne Pastor Bugingo yawagita, I was told, very good man jabo obulanga. But just look at these guys, nti babereddewo wano nandi suubidde omulokole wano kajanja ke balina singa ekiri wano. They don't support their own. It is, you know, it is their causing and piecing. Why would do ku namba y'abalokole yekyuyina? Why would Levikson work so hard okutunda ticket? Why? Bizino bansunze nga nakatuti. Omanya balokole singa balina basinga okujjuza. Naye teri kivulu kibonaabonanga kya mulokole. So you balokole people, you start supporting your own. Please practice what you preach, okay? Abantu mubasimba oluseke tumubayamba. Kankusese. Omuyimbi w'ensi bw'agenda mu church n'akubayo nga balagira ba Asha baga tujja swala mu $3,000,000. Naye rugira nga bakuba Sandra Subi ajja tuyimbire mu kaawo. Nga bagamba nabunjo Sandra Subi ajja tuyimbire mu kaawo. Omanyi kino kya Mukama. Don't stress us. Support the youngsters. Support talent.
muyambe abantu mubakyuse ekitegeera mulekeraawo okuddaawo ku pretendinga. Stop being pretentious. Do what you are telling the people. I don't have kind words for balokole. No way. Kusonga ya price, space and gravity. Oyo guy oyo manager oyo mchala. Akubira abamawulire n'abatiisa ye n'omwogerako maama obanga zizzo omusango. Spice ayinza okuba simubi naye management ye bo bakipinga mizi bakola ebintu ebyekisiru. I conquer with gravity. This should be put clear. If you are to promote the industry, work with the people, guys. Work with the people. Spice is chizibu management. Yes, Spice is a nice girl. Ne abantu bamwetoledde. Akaluka uma saha ne bwesimba nga ayisewe emyaka 10 tasobola kubeera president wa uma. Let me put it clear. Saha ne bwesimba nga ayisewe emyaka 12 paka 10. Bana abakyala be ba incumbent kye bakola bawandiisa abantu kitegeera abantu bali bagoberera bo kitegeera ate tebali wano saha akalwa akadukanyiza ku Facebook na wano nze nandi muwagidde akadukanyiza ku Facebook na wano bana bayimbi baliko bawano bakirerese tebalonda walabye bitemu yajja n'abantu 7 kitegeera naye tugendola wali visuals nga ina akalulwako tugamba 7 gwalazeewa nga be batewandiisa kitegeera. So there are few chances. I don't think there is even any chance. System ya far. Of course the lawyer yageza kukola coercion ne Jeff yali akitegede system ya far. That's a government server. That's a government server, not it's not a personal server. What it is era server bwevaako ne kubitongolo bya government ebirala ebisasula omusolo passport tebyaliko kitegeera era bali bakitegeera nti waliwo eyoki ensobi coercion ya Lukwago yatesobola kugitamu kalu. They are trying okusazaamu. They are trying to be fair kitegeera. They are trying to be fair, but I think era bimwala babye bijja okuba kati amagezi kigowa uma balonde omuyimbi we Kampala tasobola kukulekerawo kolima na complaining. Electoral Commission yonna mu nsi eba n'obuyinza obwesalirawo mode of voting. So ekyo terina lawyer asobola kikyusa. Kati ekirala kankubuuze osobola okulondesa abayimbi ku theatre ogenda bano n'embalala ogenda bano naki by woman tusokoleke. You can't look at woman and think like you are running an American Music Federation. This is an organization etasobola yadde okwegulira toilet paper nga tesabiriza. Tebalina sente. Kati ko muntu alina talina sente gwogamba yakoleki. Babeze wandisa bawaayo mmeka. Umesobola okola akalwa akalikiriya ng'ewandisiza waddeyo miliyoni ezo oba 10 kubanga ze mukola ne mukola ki ne muzaamu. Naye association yawe tesobola yadde oggula TP. Tesobola genda mutoyiza abwe za theatre kuwinge yawe. Teri yadde TP okwata kachupa. They thrive on luseke. Umeberawo kukusaba. Kakati jeno bw'ataabawa. What do you expect? Tebaabawa. Shiba yakoze show bambi yatimbye show. Bwe yatimbye show na Sako live. But I don't know whether it is live as in her presence or it is real live. Naye katulinde. Naye Shiba watuuse. Wajja mu show takola ebintu bya TV atulowooze sent live. Biri yatukola munyegenyege n'abalaba olunadako.